Yo, this is Rampan Killer in the danger radio. Olunaku mulindwa lwandibanga lusembedde ku side y'Abannayuganda abamu wenjogerera gavumenti yagenze dda maaso okubanga ate efulumya categories z'abantu begenda okubanga ate egabira ensimbi ze yabasuubiza emitwalo 10,000 ez'okubayisa mu lockdown ey'ennaku 42 era nga tekomyawo egenze maaso okubanga ate ebaterako ne ka budget akatonotono ke balina okubanga munange bakozesa ensimbi ezo. Kansuubire nti oli mu abo bengenda okubanga ate nkusoosotolera mu maaso awo okufifije kwali ate nga ngamba nti okola kyamanyonyi ddala gwe na hagyekumiddeko. Amawulire agenda kugali nti olunaku lw'eggulu babiri bakubiddwa amasasi abaana ab'obuwala bato ddala mu district y'e Butaleja era nga kigambibwa nti omu yafiiriddewo emyaka 12 so nga ate omulala yaddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka era nga bano kigambibwa nti bakubiddwa aba LDU ku ssaawa zaabadde nga 1:00. Ku side eno omukyala abadde amanyiddwa nga Regina Naluyima ng'ono yatandikawo kampuni ya Uganda Funeral Services kigambibwa nti naye afudde obulwadde obwa COVID-19. Kampuni eyo tugimanyi bulungi nnyo nnyini ddala awumule mirembe emyoyo gyabwe Mungu agiramuze kisa. Okuddako mu ggwanga erya South Africa eyaliko omukulembeze waalyo amanyiddwa nga Jacob Zuma ono gumuse mu vvi oluvannyuma lw'okuba nti yeekobaana mu bikolwa ebyokulya enguzi era nga kooti emusalidde emyezi 15 mirambirira nga ali mu nkomyo yenyiga mu kulya enguzi. Ebyo nabyo biri luuyi eyo mu ggwanga erya South Africa ate ngera wenjogera mu ggwanga lya Uganda bagenze maaso okubanga bagunjyawo babayiyawo eddagala limanyiddwa nga Covidex nga lino liweweezaako teribwonya wabula liweweezaako ku kirwadde ekya COVID era ng'olikwata n'olitonyeza mu nnyindo. Yatandise dda okubanga abuna mu Uganda yonna. Ate yo UAE giyite United Arab Emirates egenze maaso okubanga ate suspendinga direct employment visa eri aba Nigeria era nga kino kiddiridde oluvannyuma lw'abakyala abawererako ddala bana okwekobaana ne bagenda maaso okubanga ate babba omuyindi nga basinzira mu kibuga ekya Dubai wabula nga ku bano kigambibwa nti basatu bakwatiddwa era nga baggaliddwa wabula nga ate ye omu tannaba kubanga ategerekekako mitambo gye. Aba Nigeria bo babbi ebyaddala tebasaaga. Okuddako eruye nobbo ababaka ba parliament ababadde babanja ya faces baba bakakalabiza emirimu gye bagenze maaso okubanga babategeeza nti bagira bakolera buli omu mu makage oba ewuwe gyabera okumala weeks 2 wazindaba. Embeera bwetyo weyimiridde jjukira nti ababaka abasinga tebalina offices wenyininyini we batuula. Kakati ngenda kubanga ate nkutuusaako ekika ky'aba abantu okusinziira ku mirimu gyabwe gavumenti begamba nti begenda okubanga ate ekombya ku nsimbi zino era nga ngenda nakusomera ku budget gye bawadde egenda okubanga ate emire emitwalo egye 10,000 gye bagenda okubanga babawa. Babagambye okuba nti bagulako akawunga kilo buli omu 2 era nga buli kilo bagibalidde ku 2,000 ekitegeeza nti buli muntu ajja gula akawunga ka mitwalo 4. Yes, ne babagamba ogulako kilo z'ebijanjalo 10,000 nga buli kilo y'ebijanjalo 225 kitegeeza nti kilo 10 zimalawo emitwalo 2.5. Buli omu akugulako omuti gwa sabbuuni gumugumu era nga buli muti gwa sabbuuni guli ku 3,000 era nga buli omu akugulako lita za butto 3 wabula nga lita emu ebeera ku 4,000 kitegeeza nti lita 3 zijja kubeera ku mutwalo gumu ne 2,000 era nga ebintu ebirala bigenderako ndowooza nga katungulu kacumbaali byonna gali kitwala tugende green pepper byonna ebyo byoba weetaage waka okubanga oteekateekako mafuta bagambye nti babibalidde toto emitwalo 2 wabula nga bw'ozigatta zonna zikola emitwalo 10 gibeere nga giggwawo okutuusa woonova mu lockdown eyo. Emirimu egimenyeddwa era nga gwe bw'owulira nti omulimu gwe gusomeddwa ng'omanya ku kasente kwoli mwe muli abavuzi b'emmotoka taxi oba baasi bakondakita aba driver ne bana bagenda maaso okubanga baziyimba nti nansa n'ogenda aba babeera ku kkubo nga baziyimba zijje tebeerabidde bakanaabe abagenda maaso okubanga booza emmotoka ezo bagamba nti nabo bajja kulya kasimbyako ate abasindisi b'ebigaali mu kibuga abasituzi b'emigugu bonna bagamba nti bagenda kubanga ate balya ku ssente ezo. Ba traffic officers betumanyi obulungi ennyo nabo kwe bali tebabeera biddeeyo so nga ate abakozi b'omu kikubo n'abakozi b'omwakedzi nabo tebabeera biddeeyo ne bano bamaama kaviiri nabo tebabeera biddeeyo. Ab'oku Gazalandi bagenda kubanga babawa ku kasente kano so nga bakugamba nti abakozi b'omu mabaala bamaneja bannannyinizo abaweereza mu mabaala ba DJ ba bouncers bonna kasita babeera nga bakola mu mabaala bagenda kubanga ate munange babawa kasente ate nga n'abakozi b'omu restaurants nabo tebabeera biddeeyo manager baabwe nabo bennyini abagenda maaso kubanga ate baweereza emmere eyo bajja kubanga ate babawa ku nsimbi ezo. Bagamba nti bana abatambuza emmere abagenda maaso kubanga bagigaba mu
arcades ezenjawulo ne bagitambuza mu parks ezenjawulo tubamanyi bulungi nnyo batera okubeera mu kibuga omwo nabo bajja kubanga ate babawa kasente kano bagamba nti abayimbi bannakatemba baproducer ne bapromoters omwo mwe mugwa bajjo events babivulu promoters abo bonna bagenda kubanga ate bakola ki babawa ba Abitex babalamu bonna bagwa mu tuluba eryo n'abayimbi bajja kubanga babawa kasente ako so nga bakugamba nti ate aba boda tebabeera bidde nga bali wamu n'abavuga special ne bano aba Ubers nabo bajja kubanga bali ku ssente ezo abasaluuni abasiba enviiri n'abakola massage abakola enjala bonna bakugamba nti mwebali ate nga n'abasomesa bakugamba nti tebabeera bidde n'aba bagenda mu maaso okubanga bakola mu masomero aga gavumenti wamu n'aga private okugezanga abalongosa amasomero abafumba emmere ku masomero bonna bajja kubanga ate babawa ku ssente ezo ab'omu ghetto tebagenda kubeera birayo babagambye bajja kubawa oba abamu ghetto tebabawudde obaako oli mu ghetto naye ng'okola batokola naye ng'oli mu ghetto bagambye bajja kubawa ne bana abatundira ebintu ku nguudo n'abagenda mu maaso okubanga ate balongoosa engatto ku nguudo abazitunga abaziyonja abo nabo tebakoze eki tebabeera biddeyo so nga bate batugambye nti n'abazannyi bazaala bagenda kubanga ate balya ku nsimbi eno okubagasseko kututegeeza nti bamulekwa n'abantu abateesobola nabo bagenda kubanga ate balya ku nsimbi eno wabula ate waliwo ab'ebyalaani abo sibawuliddeko wantu wonna mulimu emirimu limu awo gye batamentioninze naye nga yo lisiti bweti bwesobodde okubanga eyimirira so kansuubire nti ntegerekese bulungi omanya bumanya woogwa n'omanya ssente kyogenda okubanga ozikozesa zikumazaako ezo ennaku ze bagambye oba tezikumazaako anyways ngenda kubanga ate maliriza nga nkulekera waneeno story y'omukyala eyavuddeyo n'abeera nga yeerajanira n'ategeeza nti omwami we yabuzibwawo ate n'amulekera abaana abawerako ddala 11 era ng'agamba gavumenti ebeeko kyemukolera olw'ensonga nti omwami we baamuwamba ate nga yali mu magye so ye story gyegenda okubanga ate nkulekera kanmunzikirize mbalekereze atakuumira mpeera bankuumire mubeere bulungi mbagala nnyo eri bannayuganda mwenna bannange amanya gange Nzerovinsa Bwete ndi mutuuze w'Enansana mu Kyenge zooni bannange nzize ku mpewo kubategeeza nti twafuna ekizibu mu famire yaffe omwami wange Major Alfred Bwete Kanyike ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga guno yakwatibwa abantu yawambibwa abantu abataategeerekeka nali naye ne bamuwamba ne bamukwata ne bamuteeka mu mmotoka gye saakwatana namba bannange omwami ne bamutwala basajja baalina emmundu nga balinga 6 mu mmotoka yali bagiyita ya Noah Field Twala yali ya bbulu emukwata okuva ewa Kiso bannange nagenda ku polisi y'ewa Kiso nempaaba omusango gwa kidnap ab'ewa Kiso lwanyamba ndi batambuza fayiro DPC ng'akubira buli bekikwatako naye yalemererwa okunyamba okulaba ng'afuna amawulire agakwata ku mwami wange bannange okuva olwo omwami talabikangako omwami yatuleka n'abaana yandeka n'abaana bano abaana bemulaba abamu babalamu bange baafa bannange abaana sirina kyembaliisa mu biseera bino ebya covid nga bwe mubalaba wano ndi bwomu bwenti talina kye yatulekera tebalina kye baatugamba ngezezzaako okutambula mu bifo ebyenjawulo kubanga akolera kuyisa Nakasero bannange natuukayo kuyisa Nakasero saafuna amawulire gakwata ku mwami wange okutuusa nakati ekyasembayo kuyisa Nakasero baŋŋamba nti nina okubeera ne covid certificate nga bannange covid certificate sigiina kusobola okutuuka mu biwoofiisi ezo nsaba gwe kikwatako yenna bannanga nyambe abakulu baiso mwami Lugumya Jones gwe mukulu w'ebikwekweto muiso taata tukwegayirira tusaasire nsaasira n'abaana bano nga bamulaba famire yaffe bweri mwami Bwete yali aleeta ekyokulya yali aleeta ekyokunywa mutuyambe bannange mutuyambe senkulu waiso taata yonna gy'oli sikumanyi nalinnya lyo taata gwalokoka otuyambe mwami Bwete yali mukozi wo tuyambe nga famire tulabe omwami oba mufu oba mulamu bannange tutegeere wagyali ye yazza musango kitaata tumanye omuntu waffe gyali naye tuli mbulumi obutagambika tetulina kye tumanyi kiddirira tetumanyi kiddako byaba bita tetumanyi tumanye bannange
mutuyambe tumanye Oweekitiibwa Pulezidenti munnange ono musirikale wa Uganda bwetaasaavinze eggwanga lino munnange aweereza gavumenti munnange tusaasire taata otulule mu nsonga zino tuyambe tuli mu biseera bino ebya covid abaana yali yakamala okusasula school fees mu masomero bamulekwa mu balaba baabano bonna bato asasudde school fees mu masomero dakiika emu ate ne baana ne badde waka sirina kyakubaliisa ekituufu sirina kyakubaliisa kubanga talina kye yaleka waka talina kye yatugamba simanyi kiriwo simanyi obadde enkyo obatadde bannange mutuyambe tumanye omuntu waffe wajali kikyaliko yannange yazza musango ki tukole tutya ye kubanga n'ekyokulya tetukiyina yensonga eyo bannange mutuyambe mutusaasire omwami wange yono bannange omwami wange bamutwala bannange taata w'abaana bano obuvunaanyizibwa bwe yali alina tebasobodde abalala kujja nazaala wange taliiwo mukazi mukadde basazaala bange bantu bakadde bannange bonna tebaliiwo ab'eŋŋanda tebaliiwo kubanga tewali ntambula ebatuuse we tutuuse naye bannange tusaba obuyambi mutuyambe mutudduukirire abikikwatako bonna abakulembeze b'ebitongole bya gavumenti bannange mutuyambe mutudduukirire abakulembeze by'amateeka bonna bannange mutuyambe mutudduukirire tulabe nga tufuna obwenkanya omuntu waffe yakwatibwa bantu batujju bamutemula bannange mufu oba mulamu bitwagala okumanya tukakana naffe emitima tumanye kyekiriwo mu ggwanga kiki ekiryamutuukako kuba tetumanyi tuli mbutamanya eddala bambuuza yabaatya simanyi ali ludda wa simanyi yakola ki simanyi bannange mutuyambe tumanye kyekiri mu maaso oba yazza musango bannange aleetebwe mu kooti avunaanwe tumanye nti ali mu kooti mu mbuga z'amateeka yazza emisango avunwane bannange naye mutuyambe mutusaasire obulumi bw'amaanyi obulumi butususeeko obulumi tetusasobola kugumiikiriza ate twaligumidde ebyo naye ate tetulina kyakulya bannange tetulina buyambi bano abaana bato tebalina kugumiikiriza gamba nti teri mmere teri kiki naye nange kinsuseeko ono gwe nnyonsa bannange nange bye muyonsa sibirina sikyabirina gavumenti mutuyambe bannange mutusaasire tulinga bwe tuli tetulina buyambi tetulina mukono mulala muyambi abaana tuyambye baafa abaana babafu tetulina buyambi Oweekitiibwa Pulezidenti taata tuyambe tusaasirire ddala tetulina kyakukola bannange mutuyambe abaana mubalaba mutuyambire ddala omuntu waffe mutubuulire gyali ddala bannange mutuyambire ddala tate w'abaana bange bannange mutuyambire ddala tumanye kikimmanye ddala omutima gukkakana mmanye nti bwe teyakola kino bannange mutuyambe mutusaasire twetaaga obusaasizi bwammwe bannange mutusaasire mujja mutuyambe tubalabye nga muyamba abantu abalala bannange mutudduukirire twagala obwenkanya tumanye omuntu waffe gyali nekikyaliko bannange tetumanyi kati ennaku z'omwezi zino leero ziri 28 bannange ennaku 28 taata w'abaana yabulanze nkole ntya bannange ntandikirewa sirina busobozi butambula bukuba eno neeno neeri bannange sirina kyakukola sirina ananziruukirira sirina ananyamba buli nsonga yonna sirina ananyamba bannange mutusaasire mutuyambe ebitongole byokwerinda byonna naŋŋanga bamwe muyina abantu baffe abakulu ba ISO abakulu ba Ssemwayi bannange mujje mutubuulire tumanye kyekiriwo kyaba kite bannange aliwo ye bannange tumulabe tujja kukkiriza tetuwakanya kintu kyonna nze siwakanya n'abaana bano tebawakanya famire yo tewakanya bannange tetulina kye tuwakanya naye mutubuulira amazima tuli mu bulumi tuli mu kunyolwa bannange tuli mu kweraliikirira nze bannange newaka wano otyawo lwabitayagala kudduka ku baana bano nalidduze nenva ewaka wano kubanga mulindowooza munnange abatwala omwami balabika badde kunona nze bannange yenze ndage wayenze nkole ntya bannange mutusaasire mutuyambire ddala mutuyambe bannange mutuyambe